obukosi nfaayo kubanga taata te mama wonna nkyali mama ne taata kubanga omubeezi tanabeerayo. Ne taata fresh lwaki toleeta omubeezi? Ebyomubeezi bijja kubaayo naye nga amaaso obudde buno kyagumamu katono naye nga buli kimu biri mu nteekateeka omubeezi mugenda mulaba ate ebyange obimanyi era we bibaawo mba mbabuulirako. Omubeezi bw'omuleetayo tugenda kyala ewaabwe? Mba nyina okwanjulamu kaawo ne bebitaba nnyo by'amaanyi nnyo naye nga mba nyina okukyala ewaabwe ne ntwalayo ku maali ne nkakasa nti omuntu wange ebyaddala tewakyala mukwatako. Obudde buno tubadde wano Kampala Parents nga Fresh Kid yeesimbyewo ate omulundi gwe ogwokubiri mu kisanja ye kale asazeewo n'akyusamu ne yeesimba ku kifo ekirala kiri n'akirekera abalala. Yeesimbyewo ku kifo kya welfare ndowooza era nga bwe mulaba wano ekyo ekifo kye yeesimbyeko era ne manifesto ye abadde atongoza manifesto ye wano ku ssomero olwaleero. Kati buli kimu kiri kiriya era ndabye abaana bamulaze essanyu lingi nnyo, vibe zibadde z'amaanyi nnyo ng'enduulu z'amaanyi ne ŋŋamba Fresh Kid kano akalulu amaze okukakuba. Ebintu ebimu abyekolera ye nga ye kale alina ebintu by'asalawo nga ye mu byokulonda. Nze ndabirawo nga ŋŋambye ŋŋenda kwesimbawo naye ŋŋenda mu kifo bwe kiti bwe kiti. No oba osobola omuwabula naye wano waliwo luuluzi za wano, waliwo amateeka ga wano. Owa P4 teyeesimba ku kino oba like bayinza okugamba owa P6 teyeesimba ku kya music okitegeera bwe kityo bwe kibeera. Kati yayinza okuba nga yalabye nga welfare wateeka okwesimba. Omuntu ali eyo omulabye ayinza okwebuuza n'agamba ye taata Fresh Kid ekigambo welfare kitegeera bulungi, kitegeeza welfare asobola okunyonyolako akatonotono nti welfare kwe kuba nti agenda bakwasaganyiza ku nsonga za welfare. Waliwo ebintu bye babeera beetaaga bo ng'abaana okutuusa eri waggulu. Kati welfare oba kale nga ogenda mu byokulya n'ebizibu ebirala kubasinza kukumenyera kumalira byonna naye nga welfare mu butuufu ekwatagana ku welfare gwe ng'omuntu like ebyokulya. Nze mbeera ku Google buli kaseera mba nsaakinga. Ali eyo omulabye ayinza okwebuuza ye taata Fresh Kid yali yeesimbyewo ko omwana nga atambulira nnyo mu bukulembeze. Kati ye omwana oyo kale nga bw'omanyi ebintu bye Katonda alina engeri gy'amubulesingamu. Buli kimu aba asobola okyesimbamu kubanga muzanyi wa mupiira, muyimbi. Ebino ebyokwesimbawo ate twabadde awaka n'aŋŋamba bw'abanga akuze aba ateekwa okwesimba ku kya MP. Aba akwata ekkubo n'adda n'akiikirira abantu oba abeeruweero afuna constituency yonna gye yeesimbamu. Kati bw'abeera nga muyivu bulungi ng'asoma bulungi ebitabo ne bituulayo okimanyi bulungi bw'omala okulondebwa kuwa MP bw'ogenda eri waggulu lazima ate basobola n'okuwa obwa minisita n'olweso alina byasuubira bingi. Ye omwana waaba asoma ye akugamba asomerera ku bwaki? Bayizayo ye kale kyeyaŋŋambyeko nti taata bwe mba nga nkuze mba nsobola okuba nti nsobola okubeera MP oba n'embeera looya nga bwe nkwasaganya n'ebirala ebyokulembera abantu. Ekyo kyeyaŋŋambye. Kwegamba music yamu tatamulowoolezaako ddala tamwogerako? Kati mukadde k'essomero bintu bikyukamu kale nga bw'omanyi nti osobola n'okoncentratinga nnyo mu bitabo ne ku music nga wooli. Toyinza gamba nti ku music yakendeeramu kubanga endongo alina n'ennyimba empya naye kati akaseera be kaba ka bululu. Bwe tutuuka mu wiikendi addayo eri n'abeera mu ndongo nga bwalivayizingamuko kuba kati obudde bw'endongo alina butono bwa wiikendi. Abukola wiikendi kati Monday to Friday abeera ku bya ssomero. Kyova olaba abantu ole bagamba biki nga temukyalabika naye nga n'endongo weeri era mu studio ennyimba we ziri ne video agenda kukola video ku Lwokuna. Abaana bangi beesimbyewo posters zaabwe nnene zonna ziri wamu. Omulabye ali ayinza okwebuuza naye taata Fresh Kid omwana yaganye omukoleyo posta emu ennene bweti. Kati ensonga eyo oyinza ogibuuza ba campaign manager be kubanga abayina era we bali wano be bakwasiddwa flyers nga zino zabadde flyers 9 flyers 9 kubanga kati ne posters ennene twakubisa A3 ne tukubisa A4 ne A6 eno flyers eno zonna nga zirina mu bungi. Kati ba campaign manager bayinza okuba nga oba tebatimba bulungi naye nga basobola obanyonyola kubanga nabo abayina. Yes.
abamuyambako campaigning abazadde babe mwayogeddeko nabo ne bakuyambako nga munywa n'ekifo kya fresh kid abazadde mwakwataganyemu kati eyo tuveeyo awo ebyo bibuuze n'oli nanyini bamaneja ba campaign manager be boyina okubuuza ekyo kubanga nze nange nzizenga okulaba engeri gya launchinga manifesto ye era mbadde munda wali ne mpulira essanyu nga ayogedde byagenda okukolera abaana ne bawanika ne basanyuka nnyo eyo tuveeyo byenkugambyeko bimala bibadde bya luzungu simanyi bulungi abantu baliyo bakomentinga ne olingozemu oluyimba lwa Fire Bongo Lutaya ne bagamba naye omulimu gwa maama ne taata omusajja nga gulabika gumumenya abasuubiza olunaku lwaleeta omukyala lunaku lwendeeta omukyala sigenda dubasuubiza kubanga mugenda kummanja nnyo naye nga boolaba born in Africa amazike toyinza kubanga olina hiti 2 siri wano hiti wanda kyolina okumanya nti buli kimu kigenda beera bulungi omubeezi ngenda mufuna nabagamba alina okubanga tasuka myaka 3 ezongenda okuleeta oyagala wakala ki olubukosi nyinafuna kikyotala nga kyeru bulungi byonna enteekateeka we ziri lwakuba saagala bibalaga naye nga tuli mu process n'omukyalo oyo gwengenda okuleeta ye lwasa avaayo n'anoonya n'ayita abantu kikungo banoonye naawe onoonye tubayite kikungo olondemu nze nanoonya dda nenfuna lwakuba sinabakola kikuleeta buleesi mukyala naye nga buli kimu kyaggwa dda wakusuubiza concert eri mu kujja akaseera ka concert eya fresh kid kagenda kubeera mu gwa 8 guno omwaka agenda kulaunchinga concert ye agikube Lugogo cricket ovo era mugirinde fresh kid yasooka then nze nendyoka nteekawo kabaawo boyina boni in Africa oyina mazike oyina bakyawa wona bafaani baba bakola ki naye abantu bakuba mu boni in Africa ebituli bannaye bagikuba ebituli nga twamala ennaku 3 e Kampala wano nga ne mu office ku status z'abakungu kona kuliko oluyimba olwo muganda we sebo nange ntambula mu Kampala nagenda ku BTM ngenda buli wamu wentuuka kale nga buli muntu yenna akubikulirako agamba ekiri wano kyekiri mu Kampala kitegeeza ku nyimba zonna zolina boni Africa yasinze olabirwa kale lwakuba nze ndi mugayavumu okuwa abasajja bano aba media okuzanya ku mativi naye nga olwo oluyimba lwakuba hiti mu wiiki emu nga nze omu kuba trending e Kampala nga bansindikira bu notification ku simu yange oli ku namba 2 aba trending mu Kampala nentegera kati awo nzizemu okunyikiza ekintu kyange bulungi.